Abalamuzi basatu aba kkooti egirirwamu olwaleero bawadde ensala yaabwe ku musango gw'ekkanisa y'omu Ndeeba eya St. Peters eyamenyebwa. Mu nsala y'abalamuzi bano okubadde Oscar Kihika, Irene Mulyagonja ne Moses Kazigwe balagidde omusango guno guddemu okuwulirwa buto ng'omulamuzi wa kkooti enkulu Flavia Nzeija bwe yasooka okuwa ensala ye. Kkooti eno abalamuzi aba Court of Appeal olunaku lwa leero basaza omusango nga balaga nti nga bakakasa eky'omulamuzi principal judge kyeyayogera. Abalamuzi ba Court of Appeal kuliko Honorable Justice Irene Mulyagonja, kuliko Honorable Justice Oscar Kihika, kuliko Honorable Justice Moses Kazibwe Kawumi. Tubeebaza abalamuzi bano okubanga balabye ekituufu ne basala obwenkanya nga balagidde nti omusango guddeyo mu High Court wozebwe, kubanga empoza eyali yasalibwa mu High Court emyaka egiyise mabega teyali ntuufu era neesazibwamu principal judge. Olwaleero bakakasiza principal judge kyeyayogera nti ddala kyali kituufu judgment yasazaamu obwannannyini bwa church yali nfu, kubanga engeri gye yawozebwamu abantu abamu abaali bekikwatibwako tebaawulirwa n'obujulizi obwali bwetaagisa okuleeta tebwaleetebwa. N'olwekyo ne batulagira tuddeyo mu High Court. Bano kyokka bawakanyiza ekya Dodoviko Mwanje ne kampuni eya Ephraim Enterprises Limited eyakola omulimu gw'okumenya kanisa eno okubagatta ku musango guno nga bagamba nti n'olubereberye tebaguliimu. Omusango tuguwoze bupya era kkooti yemu neeragira nti ekyokugoba church ku ttaka kisaziddwamu. Era ebiragiro byonna ebya kkooti byali bigoba church ku ttaka byali bifu era bisaziddwamu. Era church yeri ku ttaka eno era kkooti ewadde ekiragiro church esigale ku ttaka mpaka omusango gunaawozebwa ne guggwa oba gunaatwala myaka emeka mpaka nga guwedde. Era ne Parliament yali eyisiza ekiragiro esasule nannyini ttaka nga gavumenti egula ettaka eryo nga kkooti Parliament yali egenda kuwa mwami Ephraim Enterprises essente ezo kkooti eziyimiriza era nga principal judge weri yaziyimiriza era ne kkooti eziyimiriza mpaka ng'omusango guwozeddwa nannyini w'ettaka omutuufu n'ategeerekeka. Kubanga ssente ezo wezikwatibwa ne ziweebwa Ephraim Enterprises ne tukeera ku makya nga tesiye nannyini ttaka, kitegeeza ssente w'omusolo ejja kuba egenze bwereere. Era ne kkooti neeragira nti ssente zonna ze tutadde mu kuwoza apiiru eno zitusasulibwe nga bano abakola apiiru balina okuzisasula. Era okugiribwa kwabwe kkooti n'ekugoba. Kati kanso tusuubire nti nno ababadde okuddamu okuwoza mu musango guno kugenda kubeera wakati w'abooludda lwa famire y'Omumbejja Nachwa muwala wa Ssekabaka Daudi Chwa n'ab'ekkanisa eya St. Peters. Enjuyi zombi zirabiddwako nga zijaganya nga buli ludda lugamba nti lwe luwangudde, nga Dodoviko agamba nti musanyufu kubanga ensala teyina weeragidde nti ekyapa okwali kutudde ekkanisa eno. Twagala kwebaza Katonda kakati tugenda kuddamu tutule tuteeketeeke bupya. Katonda ajja kuzzaawo emyaka egyo restoration ebyandibadde bikoleddwa ebitaakolebwa ate abiwa omukisa bikolebwe, ekitiibwa kyeyongere. Kubanga ku kanisa okwo bwe baagimenya waasigalawo akabonero k'omusalaba. Tujja kulaba amaanyi agali mu musalaba. Yesu Kristo we yawangulira entalo zonna n'asasula ebbanja lyonna kaakati n'eri lyasasulwa mu advance. Twagala okwebaza abalooya abayimiriddewo nga bwe mubalaba wano. Twagala okwebaza abakristaayo bennyini abayimiriddewo ku lw'ekkanisa okututuusa ku kiseera kino. Emyaka gigenda kwera kumpi 18 naye nga weebali era amazima gavuddeyo olwaleero. Tuli basanyufu nnyo. Balooya Mukama abawa omukisa kubanga waliwo ennaku ze babadde bamala nga tebeebaka. Kkooti ebagambye mukole kino ne bakikola era ne bakituukiriza mu budde.
kkanisa ya St. Peters mu Ndeeba. Nebaza Katonda olw'omusango guno. Omusango gubaddeko twagubeeramu okuva 2008 ne bajja batukumpanya ne bagusala mu 2019 mu ngeri ey'amancoolo ne bagutusingisa. Naye Katonda n'atubeera nga tukulemberwa looyo ono Kanso Mpiima gwe twagala okwebaza ennyo era twebaza Katonda. Kanso Mpiima ffe twali tetumumanyi, twamulaba bulabi ffenna naye akimanyi naffe tukimanyi, twegwako buweegwi. Katonda n'atugamba tukozese omusajja oyo, tukozese omusajja ono tumwebaza Mpiima kubanga akoze amazima. Sente zibaddewo awo mpitirivu ezewaddodo ffe tuzimanyi, ffe baali bazitugambyeko okuzituwa ffe personally, n'olwekyo kimanyi nti ne looya. Ab'ekkanisa nabo we tutuukiddeyo mu Ndeeba babadde mu kujaganya nga bagamba nti bafunye obuwanguzi kubanga byonna kkooti byesazeewo bibayamba era ekkanisa yaabwe n'ettaka lyabwe baakulisigaza. Ne tumusinga bwe twamusinga ate n'akola apiiru n'ajulira. Ennaku zino zonna tubadde mu apiiru tuva kugisinga ddala abaddeyo. Abalamuzi tebawadde ssaleesale ku ddi omusango guno bwe guteekeddwa okuddamu okuwulirwa. Ekkanisa y'omu Ndeeba yamenyebwa oluvannyuma lwa kkooti okulagira emenyebwe ku bigambibwa nti bannannyini ttaka lino baali baliguzizza omugagga Dodoviiko. Kyokka ab'ekkanisa ne balyeremezaako kwe kugimenya. Ab'ekkanisa nabo baawakanya ebyakolebwa nga bagamba nti ettaka lino baali baalifuna mu butuufu. Pulezidenti Museveni yali yalagira ekkanisa eddibwemu okuzimba era n'asuubiza nti Dodoviiko yali waakumusasula nsimbi ze, wabula ne gye buli eno tekimanyiddwa lwaki ekkanisa eno eddibwangamu kuzimba ne Dodoviiko oba ddala